Webale nnyo tumwebaze Godfrey. Bwe tugenda kate mu district ye Wakiso emabega kawutwakulaga emboozi ng'omugagga Augustine Kateeba asaanyawo emmere y'abantu n'ebimotoka biwetiye ku ttaka lyabwe olunaku olwaleero. RDC we Wakiso Justin Mbabazi avuddeyo bw'atyo najja okubeera ng'ataasa abantu bano ku ttaka lyabwe ku kyalo ky'Ebbanda mu ggombolola y'Emmende mu district eno ye Wakiso era bw'atyo bakakasizza nga minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba wakumwegattako akadde konna okutaasa ettaka lyabwe. Omubaka wa President mu Wakiso Justin Mbabazi ayingidde mu nsonga z'omugagga Augustine Kateeba ne bulooka we Kyakulaga Julius Musoga bwe twakulaga nga bakaabya amaziga abatuuze ku kyalo Bbanda mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso. Kateeba ne banne enfunda eziwera nga kw'otadde n'ekiro ekikeseza olunaku olwaleero bazze ne balumba ekyalo kino n'ebimotoka biweetiiye ne bonoona emmere y'abatuuze n'okussa abantu mu makomera. Embeera eno ewaliriza RDC Mbabazi ne DPC Ramadhan okusitukira mu ng'eyatega ogw'ekyayi ne bavumirirwa ebikolwa nga bino era n'ategeeza nga nate minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba yennyini bw'agenda nate okubegattako okutaasa ekyalo kino. Vumirira ekyabeerawo n'ekyabaddewo ekiro kulaba nti abantu baffe bamazeeko emirembe, abantu baffe balina emmere, abakadde baffe basimba emmere yaabwe. Si kirungi muntu kusenda mmere ate nga ffe abasecurity ab'ebyokwerinda tuli wano tewali kimanyiddwa era nze ndagidde poliisi abantu abo abakoze kino enoonyereze bakwate mbagirawo bavunaanibwe wadde enkya minisita ajja naye ate n'aboolwaliro abakoze kino nabo bavunaanibwe mangu. Birungi Ssemujo omumyuka wa ssentebe w'eggombolola agamba nti embeera ebayinze olw'ensonga nti waliwo n'eyali akwatiddwa poliisi ate oluvannyuma n'emuyimbula nga tebategedde. Ekintu kino kyatandika ebbanga ddene eriise emabega naye abantu badde nga bakaba nga tebafuna buyambi. Nze nga vice chairperson w'eggombolola ate omutuuze ku kitundu kino mbadde nfuba nnyo okulaba nti buli ekikolebwa nkola information eziteeka ku poliisi ku station Wakiso ne ku station ne ku post ettwale y'Emmende niyo tafuna kuyambibwa. Buli lunaku bwe bajja okukola ebyayo babikola mu budde bwa kiro. Sawa 6, sawa 9, sawa 10 ne bajja ne basaawa ne bakuula ebintu by'abantu. Omuntu batuuka bali mu bulumi. Obulumi bwe tulimu buyitirivu nnyo olw'abakadde. Singa onaatunulira ku bakadde embeera gye balimu nawe kenya ojja kwennyamira ogambe kiki ekigenda mu maaso. Ku lukomo lw'essimu tusobodde okwogerako n'ayogerwako okuba nti ye mugagga asenda abantu bano amanyiddwa nga Kyakulaga Julius yeewaanye bwewaanyi n'ategeeza ng'ate bo we bali abanene mu ggwanga era nga mpaawo ayinza kubakwatako yadde okubajojjomya nga bo. Nze ndi geno ate oyo gw'omugamba mbu piso simanya pilapulo ya mwadde obwa piso. Okulutu kati kulutu oyinza okukwata piso nze tebanabana kumunja kwanjula nti owayi. Byakenje Amon, Salt TV, Omunnyo.